ali mu gate gwo mwaka nagwerabira zene ndaba omuwala ng'olinga yalungiwala mukwanye ebigambo ebiba mukwano ne tuteza n'olunaku twemala eggoga ffenna muwala gwe njagala ngasula mu gate era muwala waafande ewabwe tewalinyirirwa kaba bwantwala emmanju ku gate andaga ekituli ekyaliko ku gate kuli mu gate yaafande mwalimu eribu erikaze lero lirunduze lirinda nnume yokka lijja kyatuuka nti mbwe bwe yawulira nayo nemanya zinewaze nnume ku gate kuli naba bweleeta akabiina ku gate nakwatako obukwasi nemanya omuwalazi twekuba tepo tewali anyega ffenna bwe neesiba empingo okumala n'essaawa emu ddamu mpulira noonya byakutwala balongo nabazaala mu mbwa temuddamu kukimbuuza. Omukyalo oyo mpozi ye yafa? Omukyalo oyo bambi we nayogera obwenzi ate naye teyamanya nti nali nnyimba bwenzi bubi ate teyayenda nti bamukubira mu bwenzi. Omuwala abeera ku pati Kasenge amala okufuna banne naye saamanya nze saaliyo nze muwonge neeberya Nateete gye nazimba kyengera Nsanje gye nazimba wonna naye aŋŋamba nze saamanya teyaŋŋamba wabula mpulira nti yagattika abasajja babiri agattikawo n'asooka n'owookubiri omwa avaayo ajja aggulawo emmere ye eri ku sigiri omulala naye amuwondera mugamba nti genda omuleete bw'omuleeta n'omutuuza ku ppiki nkuwa emitwalo ebiri koyo emitwalo ebiri nti naye n'alaba nga ze nnyingi n'amunona namugamba jangu tugende waliwo senga Nabukeera yali Nabukeera erinnya nalikweka nentuuma Jowani kuba yayimbanga Jowani yali mwannyinaze nga tweddira gumu nga saamwagala sinza mwagala era tweddira gumu nze Muwonge Godfrey koke n'abeera luli n'amunona n'amugamba nti bw'omuleeta nkuwa emitwalo ebiri tiye wamala omutuusa ku pikipiki amulimbye byamulimbye leka n'ennyumba sinzigale amala omutuusa ku pikipiki mga naye muntwala wa naye bannange kiki ekiriwo mu kupakuka pikipiki ng'esimbula akagatto kaagwa ku luzzi olugenda si Lungoja tuli ku Wakolokolo ayingira eyo bamutwala ne kaleesu kagwa bambi bakola bye baagala ne bamusobyako bamala ne batuga ne bakasuka mu kidiba Nabukeera Jowani bamala omutuga bakomawo enkeera babuuza nti senga Nabukeera ataggadde bo kiki koye n'amanya abalala ne bagamba nti munnange tulabye akagoye ke n'akagatto nga bya senga Nabukeera nga bagenda ku luzzi bwe bamala okugjayo ne bagamba alabika bamututte bagenda banoonya omuyaayi bamunoonya omuyaayi naye kwali agamba bane temunoonya eyo naye munoonya eno kyokka yamanyi gye bamutugidde biwanvu emitwala biyinza otwala essaawa naye kambitemeeteme naffe tujja tugamba yabadde naani nga tukwata abo abayaayi abagamba tokwata eno jangu eno tubayoola tubatwala tubateekayo ku poliisi ekyengera budde obwo bwali bwakikwekweto batanya abantu omuntu n'abula ne babakuba empiso mu njala bakuba buli wamu banoonya omuntu oli boogereko oli omulala n'agamba nti nedda temunzita bampa emitwalo ebiri munone mu nnyumba koyo omulala n'agamba nti n'omulala naye n'ayogera ekizindalo kiyitawo mu lunaku lwali lunaku oluddiira Valentine ne oli n'agamba nti omuntu gwe munoonya wuuno nannyini biddiba biri gwe munoonya wuuno tumulabye butuufu nga yenna biwanvu ebyo obimanyi omuntu ng'afudde ng'amaze mu mazzi ennaku nga 5 paatula emujjawe muteeka emulago tumujja emulago tumutwala mu kyalo ewaabwe Gobango tumuziika twamuziika essaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro kale bambi ebyo ne biggwera abo bw'empanvu yabya biwanvu bwatu bwe yafa omuwala yayimba bwati mwami wange olwaleero mpulidde ekituufu
Biwambu bwana limba donne mabuli wenjukiro manyinazo biwambu Gezaako mpala. Gezeeko mwami kiwulidde omwana mutuufu mulage nnyina oba yafa nakyo kyemugambe lumu ebyo bowooza mbu yali accident oba wamuzaala mu mwannyuko nakyo mugambe ekyo obwenzi bw'abasajja nze bumanyi bwasukka otidde byasobola okuba omuto wendi toŋŋamba nga nako nti oba oli Ssaalongo uwaswa ne nakato abazaala wambuuze wadde ng'osirise naye kankubuuze wali ŋŋambe oli Ssaalongo nze nandivudde wano nagamba ebikunyiga byonna bigambe nze bulijjo binyiga nze gambikwatulira omulongo agambye bulijjo baba yeeya maama w'amabeere 6 amagulu 8 yani namagoye oba musambwa eyalaba 3 ndeka David ndeka wafunayo obutuuze nedesero ndagala ndotserimba amaka gange gali Kyengera natete nagajja nendekayo emizigo maka gange gali Nsangi wengenda ngamba ntutindika kigete ekyo oba kiggala era kigamba kitomere kiri ekidduka kiriko n'akasalaba naye olaba wemanyi ojja kunziba gwanga omanyiwo nga ne TV zabula omwana naŋŋamba omwana yalinnye oba omubbi yalinnya naggulawo ne bamubuuza ku poliisi naye bw'osuubiriza ennyo olowooza ani yalimu wa myaka 18 nga wange osuubiriza ani yagamba nagamba oba mpeeyo taata kuba taata yalina ebisondoza nemugamba nange nagamba oba mpeeyo kuba owezezza emyaka 18 badde mu kisolo ndeka adde manyi nti wali omanyi TV ezabula nti Muzungu David amanyi geeti yo weeri anti kali bw'oyogera ennyo era mbimanya naye sinze yatwala TV kuli kwa kasalaba nange nkusaasidde sinze yatwala TV naye nga abazitwala naye mukola kibi lwaki mutwala TV ya simu n'emitwalo 10 simu ya WhatsApp TV 32 simu mujita 32 oba 32 byonna ne bagitwala ne TV buli kimu ne bamenya ate ne kibakola bulungi tebatulugunya mwana kuba yali muwala myaka 18 ng'atali bwati bino binyeenya nabimanyira tugende ku kirala banaye mwe bali kubeera bakisa okukola kyokunziba ndeka naawe omanyi ekitegeeza omwana obutagira kubanga tebeteekateeka temubeera kwekebeza musaayi temubeera kwekebeza musaayi mbadde manyi mwebale kuba bakisa okubbamu nedda okuleka muwala waffe bambi beebale nnyo era bwe babeera nga weebali bakomewo abajemba b'omusaala nange mbafuuwe nga naffe batufuuwa ku stage naye obamanyi so bantu bange Munigeria Muwonge agamba nti mwe ababba ebintu bye TV radio n'emitwalo 10 bwe mubanga muwulidde akalango kano kubanga TV batwala ya WhatsApp kyemanyi bino bagenda biraba kibiri mukomewo nkobakoleki obafuuwe Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 070 93 83 16 oba 076 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe.
Yino Chikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya ddene boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga, Mityana Road. Okumanya ebisingawo, noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records. Tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.